Ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokutaano 2025 Juma Munana omutuuze ku kyalo Masaka Bimu mu Luka gwa Mbirabira mu ggombolola y'e Butimbiite e Mayuge yalumwa envubu bwe yali agenze okuvuba. Ono ng'ali ne munne baali bateze obutimba, envubu n'ebugwamu n'etandika okubakulako effujjo okukkakkana ng'emulumya okugulu. Kisolo kya kambuwala kyasooka kusitupira mu kifuba awo kyasooka kyambeedamu kyajja okuza okukyuka okwira nga zaana ewuzeeko n'ateeta okulubamba kyangemu omugulu kyanweza kyatandika okunuma. Agamba yagezaako okwerwanako okutuusa lwe yazirika nga yagenda okudda engulu ng'ali mu ddwaliro afuna bujjanjabi. Munange yedda yantoolayo yedda yaleeta buyambi eno mu nkambi kumpi n'omwala kuba litwala ewala yedda baanona bantwala mu ddwaliro. Ne we tutuukidde ku kyalo kino nga waliwo omuvubuka Mako Talyaka abadde yakaziikibwe yattiddwa goonya. Wemba eyo abavubi bayine bankubira amasimu bankola ati muna tetuli kubona Talyaka naida wano ku maadi oti nja okutuuka wano kukola ngeri y'enonenkereza wajja okunonenkereza twazuula nga goonya yamulya kigere yamulya wano twasigaza ku mukono guno guno enkoto yatoolaku twasigaza ku mutwe kino kigere yatoolaku twasigaza ku kino kyokka. Ensolo zino naddala envubu tezikoma mu mazzi mwokka nga zimanyi n'okulumba ku lukalu ne zeefuga ekyalo kyonna. Era dida yatukosa dali ebirime byaife daida mu maka datusumbuwa dalumente dabinga embuzi sanjuka yaza saawa 2 nga tuli munumba tutya nvuvu. Toza muli kubona envuvu yalire bidandali niyo mutambula ku eriyo nona buli ketutawo ati tulina abaana balina bibina biwanvu ngaze ino omwana ali mu senior 6. Abatuuze balumiriza abakulu ku disitulikiti y'e Mayuge okuguza abantu ettaka bano gye bandibadde baddukira okusegulira ebisolo bino. Entuzani yetulimira yapangira abagayiga yaguza abagayiga itaka lye tubaye tulimiranga ku nga bakali tuwa mitazi 2 tuli kusaba gavumenti etulinga kubasimba bikado. Olw'okukaaba kw'abatuuze kino kye kiwaliriza ekitongole ekivunaanyizibwa ku bisolo by'omu nsiko abawuwa okujja okusomesa abantu ku butya bwe bayinza okubeerawo n'ebisolo bino obutakosebwa. Goonya kitera nnyo okujja ng'akasana kaase bulungi. Abawuwa nga bakulembeddwa mu Julius Biryabagaruka obuzibu babutadde ku bavubi abakozesa obwato obutono mu nnyanja nga kino kyanguyiza envubu oba goonya okubalumba. Tubawadde tips kulaba nti bavubisa envuba eri modern ey'omulembe ate ng'erigale nice. Abatuuze bakubiriziddwa okwewala okwoleza mu nnyanja n'okwewala ebifo bye bamanyi ebisolo bino we bisinga okubeera. Kubanga ezo territories amapamo g'envubu y'emmere y'ennyanja kiba kitegeeza bwe bagendamu envubu zitegeeza ziba zirowooza nti zira under attack. Ba baakoseddwa gamba abaafiiriddwa abantu baabwe ekitongole kya WUWA kisuubiza okutunula mu nsonga zaabwe. Kati stage gye batuuseeko yeyo okugenda mu kkooti okufuna ebbaluwa za administrator of the state. Bwe bamala ozifuna bajja zituweereza akakiiko bikanaabakasazeemu basobole okuba nga babasasula. Bano beeyongedde ku kyalo Wambeete ekisangibwa mu ggombolola y'e Busakirere e Mayuge okusomesa abantu baayo. Bw'oba ng'otema ebitoogo ekifunfuni. Eno kibabuuseeko bwe bagudde ku mwana ow'emyaka 10 ng'ali ku lyato avuba kyokka nga bakimanyi bulungi nti ku nnyanja kuliko goonya. Omwana ono Amina Nakagola atubuulidde nti okuyiga eryato lino yaliyigira ku banne. Abanange mbabonange bagavuga kati zeeno okukwe nayegera. Twogeddeko n'abazadde ekibasindisa abaana ku nnyanja ku myaka emito. Abaana abeena ku dino sololooza ng'otoba ali emu baina ali kuzaana aye ng'omwana ye byalikola ki ali eno ali mu lyato. Kati bano baagala ebisolo bino abawuwa babikwate babitwale gye bikuumibwa. Babeewo okw'eisuubi mutusomesa fine era tuyida tukola aye babeewo okw'eisuubi lyemutuwa nti mwida kwida mutole wana ebintu bye biwangaalire mu kifo ekituufu kyebisaanira okubaamu. Bano bwe bavudde eno beeyongeddeyo mu disitulikiti y'e Buyende era okusisinkana abatuuze baayo. Okusena amazzi kyandibadde kisoboka nti tusenese ekintu ekisobola okusena amazzi amangu. Hasfa Nanvuma, Agafeeyo ku Spark TV.